Zabbuli eya53 ya mukulu w'abayimbi ey'ekimakalasi Masukiri ya Dawudi. Abantu abatamanyi Katonda. Omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti tewali Katonda. Bavunze, bakoze ebibi eby'omuzizo, tewali n'omu akola bulungi. Katonda atunulira abaana b'abantu ng'asinziira mu ggulu, alabe obanga waliwo abategeera abanoonya Katonda. Buli muntu mu bo azza emabega amuvuddeko, bonna awamu bagwagwawadde, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Abakola obubi tebalina magezi, abalya abantu bange nga bwe balya emmere era tebasinza Katonda. Awatali kitiisa we batiira ennyo, okutya okutabangawo. Kubanga Katonda alisasanya amagumba g'abatali batuukirivu, balikwatibwa ensonyi kubanga Katonda yabagaana. Singa obulokozi bwa Isirayiri bulabise nga buvudde mu Sayuuni, Katonda bw'alikomyawo abantu be abaanyagibwa, Yakobo n'alyoka asanyuka, Isirayiri alijaguza.